This is Ground Media UG. You are not living a life, you are surviving in life. Do you have a deco up and hang? Centers as a tabula, families on up. We say for Bapulandi kids with Tuba. Bapulandi kids. Ebitulwanya bibeera ssente mamotoka kateja usanga yaba naku bawoza omwana talina mpisa agwa kulira mu bwavu mulwanire najjolo enkumbi yange eriwa nalaba luliza lyayomba ne batabani be parking ejjudde emotoka taga yakala bali pasiteeke ebweru Bapulandi kids wetuba ne Bapulandi kids kirungi bwate mulingiriza ensawo ya dadi mulingiriza ensawo ya omuzadde yenna threats zoyina n'omwana wo zaakolaki kyowa olw'ofamire nga yo yababbi nga taata mubbi wattaka omwana lawyer mubbi asala mankyolo nga famire yo is there to cause problems kate yamu yaki ya mupepe tukola omulimu gwe gumu ya mupepe mu propaganda guno omuzindaalo kati tuconflicting which is normal oyino yitatata mpita wano n'ayita wano bafanda bayinza okuba banjawulo omwenge nnwa mungi nandinwedde enkali yanwa mutono kyenagambye nti famire nandinwedde enkali oba petroli ompita mu motoka era omwenge ngunwa mbeera kati eno sirogi we munsanze mu ofiisi mbadde neebasa nnamu omukazi neebasa nandibadde na musajja Bapulandi kid bwe tuba kumachagano irwakubiri bali mu bisenyi sibanya bakola bano banonyaza kole nse ndi mulogi ne basemu tona nti ni mushoti fe Bapulandi kid kangobolire tetubera na bakazi tetuwasa gwembulirayo tulabona omuwala wa Gashumba Shira wabakyusanga engoyi sokati gokopa agreement ati Bapulandi kids we babeera Bapulandi kid obonga nange kyogamba obusi bwegomba nobuli wa Bapulandi kid agadi okukyusako buli mumwakulira mu bwavu kakati gwe kakati ati gwe ina mukama wajjo kubuuza lwaki wanwedde nzo sirina nze gavumenti yesasula oba ndi mulogi we waba kyakozesa you are not living a life, you are surviving in life. That is not Bapulandi kid ati we waba kyakozesa you are not living tosobola kwesalirawo kati gwe olina okunoonya interview olina okwata story olunaku luggwako nga osaba mukama akwongere essaawa ko olina bingi byotakolaki byotakoze kati ate fe olunaku luggwako nga wakoyedda kwa kati nva mulogi nkoye ezo kati ssaawa 2 nina okwebaka okuba essimu teriiko am resting ku 8 nina okulinnya eryato nyende ekalangala ate ku 11 nveeyo olwo luwedde. So what is your plan of that day? Pulani yange nkeera ku macha nenyinda kaffe Javazi nendya breakfast bwe mala okulya breakfast nenyingira lodge ku 5 kitundu nenvaamu nga ku 7 nendya lunch bwe mala okulya lunch nenoonya ebbaala oba wakasi yawa nenwa for 2 hours nga wendi thinking about plans zo mwaka guno ngukozeemu ki fetuwolooleza ku mwenge ng'oli ku mazzi kwa mwenge tegwonoona bagagga so okola because I work in 3 days or 2 days and for us we work from home. Fena Bapulandi kids bolaba bafuluma kiro ati tukolera ku makompyuta kino kijja lumu na lumu ekiro kyoliko ekyomulogi n'omukyala ani wengamba nti kya buli lunaku esentence yina tukitadde mu pulani ekiriwo ekyogenda mulogi ekyo kyo baba ku listi bo be bakuba fena tukubira bakazi hi Jenia you boy you are lost or oji yakuba wasoma I'm Sandra, the other girl who used to copy for you. No, where are you? Find me at Akasha. Ogendo chiraba chi ojicho omaze myaka 3 tokolaki. Nenga china one. Guy, where do you now work? Junior first things are not moving well. Nonga kale tugendeko mutu mulemo mu sauna.
omulagire that things will move well. Omukyuse mindset. Bano emirimu bagigabira mu maloji. Ojja okukola interview n'omuwala nga ye yafunye ng'omusajja wattu n'abatunuulira. Gwologezeko okola interview. Wabeerawo obwo obuwalawala kutuuka late. Emirimu bugifunira wa? Kuni emirimu bagigabira mu maloji. Era nze interview yonna gye mbanyezeko n'ensangayo omwo abawala. Nga ntegeera nti interview ezatudde ekiro ze zigenda okuyita. Ffe twabeera n'abaana e Makerere ali ku ssemu nke why are you not revising? Ye nga Max yazifunye ekiro. Alien Skin yasinze guno omwaka. It was easier. Yes, that's nice. He is lucky. He is true to himself. He is honest. He is original. Many art, you must be original. Oli radio kye yali asinga abantu. Ti radio yalina personality trait mu psychology lye tuyita open to experience. Open to experience bayimagininga nnyo babeera very creative. Tesangika nnyo mu bantu. Radio yatunuulira ng'omuti ogwo n'atunuulira ebikoola n'akuba oluyimba. Bingi nnyo biringa ebikoola. Hit n'ekola ki? Ennyimba za radio bw'ozitunuulira zaalimu imagination y'amaanyi. N'abayimbi b'ennaku zino be tuyina ayimba ebigambo bisatu n'abiddiŋŋana. Now that's a hit. Because generation yaffe XY millennium teyagala nnyo bintu bya kaaluukana. Today we are dancing on hits. Ebidongo mukiyita vibe. Okola oluyimba nga lulimu ekidongo kikuba. That's a hit. We no longer focusing on lyrics. They don't focus there. They don't. Kyovula ennyimba z'abakafeero oddawo n'otunuulira oluyimba ng'omusajja yayimba kufa n'akugenda deep n'akugamba bali njogerako kiwe ndi banziyidde abaana bange n'akwata situation eyo n'agiyimbako ng'olaba yakiwaki obudde. So Alien Skin ennyimba ze tezinyuma nnyo, teziriimu creativity eri awo naye yaliwo. Tetulina kyakukola. There's no alternative. N'omubi afuuka omulungi bwe wabanga abalungi tebaliiwo. Gwomanyi nti waliwo omusambi ayaka mu ttiimu kati nga Bruno Fernandes bw'ayaka mu Man U. Because even the others are very average. Naye kati Bruno Fernandes ayinza obutatandika Madrid. Naye ng'eno ye mufu omulungimu kati ye music industry. Tebakyalina budde bwagenda mu studio kuba nnyimba. Bayina budde bwa kuzannya byabufuzi obasanga wa Genosale bagenze kusabiriza. How do you see King Sir? King Sir is a good one. Wanakendeza kunjagana ebitamiiza. King Sir can even perform better than that. Era manager we kuba nti w'amaanyi nnyo. King Sir akyali w'amaanyi because of the manager. That's why Singa is no more. Ate nga tukyamulaba wa. Gumuyimbi ategeera mu lunaku ategeeramu essaawa emu. Babaza mubaze. Kati azookose. Babala mubale wa Masumi wano taliwe nchawaali. Kati azookose. Yes. Battery. But because the manager. Lyrics ali atya. Repetition zino ziraba otya. Ziriwa zonna. Ebigambo bino byayimba n'asoka n'agamba ebiseera ebyo. Ali akati. King Sir is talented. Bw'oyogera ku talent agiina. Lwakuba ekizibu kyokka disorganization kills talent. Shiba oyo talina talent naye Shiba ali organized. Kyobanga Lusindi ne wandibadde alina talent kali Kashiba kamusinga hit ate kamusinga bye kayina mu bulamu. Because of order. Shiba engeri gye yayita mu management ez'enjawulo yafuna order.
and being chi kati ate Cindy aina talent naye there is a time she became totally disorganized nga muwuma natandika okulwana entalo. She became a politician. Bamuvuma wano omukazi wattu naba abaddiza kati buli bulandi bwogiteeka mu negativity y'okulwana entalo abayiza ababloga because is a junior ne bwenkuwemula olwaleero teri ajja kunnyigira bagamba ako nga yakuvumya kitono but omuyimbi because branding brings companies katwala Spice Dana nti kati yasinga obulango naye addaino alina oluyimba guno omwaka Spice Dana has done well this year she has really done well. Waliwo oluyimba lwe yayimba luno lwenjagala ennyo Regula nesi wa mwaka guno siri Regula siri wa mwaka guno 2002 really sorry 2000 yeah 2022 Spice alwawo okufulumya ennyimba naye bw'afulumya oluyimba aba serious. The question is not okufulumya mwaka guno nga tetukoze ekyo kali akasajja ka Chameleone kye kaasoma kakuba ennyimba zaake ezo ne kasirika. Chameleone alina oluyimba olukyakuba mpaka nakati baluyita batya gwabasinga mami forever olwo oluyimba lw'amaanyi mwaka ku mwaka. Waliwo neruno Chameleone lwayimba bakusanze oteredde bakusanze onye baliwa tezikaddewa kakati omuyimbi omulala akoze obulungi era omwaka guno Kenzo internationally akyatu representinga nnyo. Kenzo akuze agenze yejjamu biki ebyekito kondakiti ye enneeyisa ye disi abadde mulungi nnyo Kenzo naddala ku international scene yawo alina awards zawangudde zotayinza kubuusa maaso kubanga Abannayuganda mwe endaba yammwe ey'ebintu mubirabira mu Uganda. Teri muyimbi atamanyi kuyimba awangula international award. Abyo biba kati gwe owa Uganda biba bikususa entegeera segera balipira board and lwajjanga olusaaga Vinka akubye ku cricket over awo zibadde nnungi nnyo ne bali mugundi yemu ne Winnie Nuwaji isn't it naye ate Winnie Nuwaji ate gwe basinga okufevalinga mu swanizo. I'm seeing Vinka is doing better naye there is this unfairness in that company where I'm seeing but tibya nnyo no Winnie Nuwaji I think now is doing. By the way, Vinka has really done something this year. Luno oluyimba lwe yayimba this year nuzya kwebaze lwadde asirwa Vinka oyo mukyala ayo ayimba nga Vinka oyo bamuyita ani oyo Omega 256 is a western lady. Are you sure? Ayimba nga Vinka bananga ayimba nze mbadde manyina lwa Vinka nga bwokyogedde abantu nga bafaanaganye eddoboozi bulijjo mmanyi Vinka oluyimba olwo lunyumira nnyo but she has done well. Even concerts, the engagement of fans, you can see. Omanyi waliwo ffe bafani ffe ba consumers ba music. Enyimba za music. Bayiranda abaddan. That she has really done well. So to me it's Alien Skin, it is Vinka, it is Eddie Kenzo, and I will choose to go with Spice Dana. Shiba simutadde munyo because battery ya mukosaamu mukola kwa sente ya kikuba naye mu brand yeje ali agizimbye because really mu bantu abadde bategedde branding nga amaanyi ga brand ogawulira abadde Shiba because yali yagizimba ku exclusiveness not inclusiveness. Shiba yabadde ebbanga lyonna teyenyigira mu bintu bitaliimu makulu because the more you include yourself in things katwala ebyo bya federation sentekezize bagenda okwevumira awo
So bwe yagenda eri mu battle n'akomyawo Cindy, because the fact is Cindy twali twamuta yamuzza. That's a fact. Shiba yaza Cindy mu game. That's a fact. Kyagali kigaana kigera n'amukomyawo. Yes, Cindy yalina talent naye ng'ali mu birala. So bate ate yawa nnyo Cindy mileage okusinga ki. Simanyi oba Shiba sente yali azaga kwazo zaali nnyingi bambi. And she's exiting the industry. Omanyi waliwo wootuuka bakira Maxwell's laws of hierarchy. Nga tokyayina bantu beweeyongerako okuggyako okwetoolako. Shigera. The best example I can give you is Bob Wine. Bob Wine takyayongerako bantu. Kati yasigala buli nsobi gy'akola beetoolako kuba abali bangi. Bakita self-actualization. Actualization mu Maxwell's laws of hierarchy. Otandikira ku buno bu basic needs. Nga tebukyeyongerako. Another example, Queen wa Bungereza yafa. Yalina abagoberezi bangi kati nga tosuubirayo nti emiliyoni endala eneeyongera kuba mwagala. Okuggyako buli nsobi gy'okola bagenda beetoolako. Kacyola social media Bob Wine bamuvuma nnyo, which it wasn't the case the other days. Affected nga effective hour. From audience, fans. No, I don't think. Are you for real? The big. People have a big eye how you was affected. No. Michael, in terms of income. History has shown it. The people are collaborating in a government these days have now proved to be stable. The best example I can give is Alien Skin. Try to was a chigenda kugwa. Because mbantu abatategeera Alien is part. Lwaki bweyagala ojajingire Alien ku magezi, you are going to lose the point. Because ye tategeera. Era mu butategeera bwe abantu mwe bamwagalidde. Alien Skin ayogera n'abantu ng'ali mu kulya mayiro njiki. And the people are there. Lawyers. And they are fine with him. He's a man who is honest. Ajja kugamba sete z'ompanze nnyenda okujja okuyimba ng'ompadde sete zange. Bw'onoga mwagala nnyo abantu abeebikkirira. So fans of Kenzo will stay fans of Kenzo will stay fans of Kenzo. Vis-a-vis what? Kenzo yayimba mu 2006 Stamina n'ayimbira President 7 ne bamuwa Range Rover. The day go. The guy is okay. Kenzo is a brand right now. Tosobola mugamba mbokubanga bwafunye billion 13 okuzimbira abayimbi auditoriums, okuzimbira abayimbi theater. Right now theater je tulina mu Uganda tuza abantu bisatu. It's a shame. So for you judge musicians on how festivals have worked on. That's myopism. It's bigotism, is serious. The industry is far bigger than these useless concerts. Kakati, let me give you an example. Alien Skin muntandiko ebivulu tebimusalangako. Niyo kino kyataddeyo kwasa tumulu mungali yenkuka kiyinza omusala. So does it mean nti Alien Skin kati muyimbi mubi? So Palaso abantu ebagaana okujja cricket over, that means Palaso yagwamo. Palaso akuba. Palaso ine nyimba bazikuba mu bbaala ye muntu gwe bakuba ennyimba ze 10 nga zonna hit. Does it mean it is doing fairly well? Ebigana abantu oba badly. Ebigana abantu okujja mu concerts are very many factors, by the way. And ebikiriza abantu okujja mu concerts, there are also other factors. Kivula bagita music oba performing arts industry. Yeah. Kolero. So sebya festival. Oba bafanda tebamuwa. Oba yeke nyini tayagala. That's what they want, but it won't happen. Waliwo mbadde ne bakwano bange bano badonizera this time abantu bambuza lwaki so kyabeera nabo. Era people think the Junior without certain people mbwagwa. No, abasama sibe batubeezaawo. Tubadde wano ennaku 3-6. Now those 2 weeks that these people are coming to buy Berea, so if we don't drink Berea, we are going to die. Okay. Nenga guno omwaka tujjukira nnyo omugenzi Isima
kubanga yatuva ku maaso atolubwama n'abalala abadde mu performing arts. It has been a very challenging year to the side of the media industry.